Bwanyuma y'abanyayuganda kweterera enduru amikutu ya social media obwe bari kugamba na mukuru w'ihanga ahambera mbiye enguudo muri Kampala izirumu President Sabite Hwire akaragira ekitongore ky'ebye sente okuhereza ekitongore kya KCCA billion 6 okuyambaho kutereza embera y'enguudo omuri Kampala. Izoberi abanyishenjera bari kusitama akachiko kishenjero aka physical infrastructure akarukurwa Honorable Robert Kasoro barambaraza mwanguto ezirukuza kukorwa embere izirumu ekuba bali baremye kukola abantu babaleke nabo bakole bibagala bakukolera makuba bave mu kuba sente z'amabati baba sente mpitirivu. Of course tumaze banga lingi nga tutulwana tusaba batongere sente nga KCCA tusobole okukyusa embeera y'enguudo, embeera y'emyala, embeera ya garbage mu kibuga. Of course nga twogera bogezi tukola report from parliament neka leero parliament nesalawo kegyerabireko. Nabwanyuma abanyishenjero bagambaho n'abantu ba burijo abari kukozesa enguudo ezi tutunda kyakubakolera batuleke tukolera ffe betundo okukola naffe tulina betulabirira nga nawe balina abaabo. Kandi babanyishenjero nubagira ngwe sente zibire zirgezo okukora mu bicweka ebindi nabyo ebirukubi bitu bazishara bazihaba Kampala. Report minister ngamaze okukola report ye bajja kutuwanga leadership ya committee naffe tuweeyo report nga we twalabye Kampala. N'olwekyo kyo tuliko kulaba embeera eyo era naffe oba minister alese report ngafu tujongeremu tugambe nti bannaye Kampala yavunze. Teryaganye kakati tugaba n'ekiwato Kampala mugisaasenyeeko biliyoni 1 nammwe mutwale biliyoni 1 buli lunaku. Kigambe nti Kampala efuna obuwumbi 306 endala ate tuzisaasaanye ku Wakiso. Watu ina kilomita 10 ne kilomita lukaaga mu 2 zokaza ziriko kolansa ate nezo lukaaga ngenyingi ennyo kwezo bitunu 7 kuli 10 zijude binya era ababaka bakirabye era bakkirizaganya nange nti ddala kyembadde njogerako kibadde kituufu. Bitu Deputy EDKCCA yagira ngo babire ne bashaba akakiiko akasente batarukuzibaha ngo mwene bayishikirayo bakerebera nikiza kubayamba. Gasha kwa Jimmy Muhumuza umuri Kampala.